Kitaffe ow'ekisa ekingi Mukama w'okusaasira osaanidde okwebwa ekitiibwa n'ettendo n'okugulumizibwa mu nsi n'amawanga gonna. Tukwebaza nnyo nnyini kubanga Kitaffe obadde wamu naffe era otuwadde ekirabo eky'obulamu. Tugenda kuyiga ekigambo kyo Taata twebikkulire Mwoyo Omutukuvu omuyigiriza omukulu atuyigiriza ateeketeeke ffeffe nnyini ate n'abatuwuliriza. Ku nkomerero tuveeyo nga tuyize bulungi era teekeddwa olw'obwakabaka bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Omutwe gwagambye nti okufuna okuwummula mu bisibe eby'amaka. Olunyiriri lw'okujjukira twabisanze mu Peetero ekyokubiri essula 3 olunyiriri 17. Bwagambye nti kale nno mmwe abaagalwa ng'ebyo bwe mubitegedde nga bukyali mwerinde muleme kubuzibwabuzibwa bukyamu bw'ababi ne muva we munyweredde. Naye mukule nga muyambibwa Mukama waffe era omulokozi Yesu Kristo nga mweyongeranga okumumanya yennyini aweebwenga ekitiibwa kankano n'emirembe gyonna. Amiina. Olunyiriri lw'okujjukira tuze tuyiga ku kiwummulo ekiri mu Yesu ereesoni ya kwota. Olunyiriri twasinga okussaako essira wa Sabbiiti nti mujje gye ndi ne tubuuza migugu ki ne tugyogera mumpe ey'okubye twayogerako emigugu nga ki egy'ebyomwoyo y'omubiri egy'enkolagana ekyewuunyisa oba ku wiiki eno nti amaka n'enkolagana zonna zetuba nazo eza famire zandibadde ensibuko y'essanyu n'emirembe. Kikyandibadde ekifo omuntu ajjudde agagugu gy'addukira n'awummula mu Yesu ne mu maka. Naye ebyembi nti ate emigugu egisinga obuzito n'okulumya ate oluusi gisibukira ddala mu maka. N'olwekyo bw'oba onoonya kiwummulo ne mu nkolagana zino ez'omwami n'omukyala, omukyala n'abaana, abaana ne kitaabwe, eŋŋanda naye abantu abalala bayingira mu maka, ezo zeetaaga okufuna ekiwummulo, okutegeera engeri mu miziringita n'egyo mu mivuyo egyo egy'omu maka omuntu engeri gy'afunamu ekiki ekiwummulo. Ennyanjulira abalina leesoni zino ennene twagijje ku peegi 67 nga lwakagamba nti abantu bangi omutwe gwa leesoni ya wiiki eno bagulaba nga gwewuunyisa olw'ensonga gyempadde. Ate mu maka ate mwe muyinza okuva akagugu agazito mwe muli ebisiba ebiremesa omuntu okuwummula. Abuuza, how can you find rest in family ties if your family is dysfunctional? Gwanoonya ekiwummulo bw'oba ova mu maka amafu agajjudde obutabanguko oyinza otya okufuna ekiwummulo nga maka golimu maki mafu nnyo? Kiri kitya senga obadde ne kitawo nga nakyemalira? Oba kiri kitya senga temukolagana na nnyoko? Kiri kitya senga mu abaana abaazaalibwa maka gano mwe muwalaŋŋana? Of course waliwo amaka mangi agalimu omukwano n'okwagala bwegali. Amaka agawagira. The home is a supportive place where love is openly expressed. Gateekeddwa kuba kifo eky'omukwano, omukwano mwe gulagirwa naye si wekitera okuba. Kakati ne tuddayo ku nnyanjula eyabadde ku Sabbiiti. Ensaba omukadde atusomere wakati awo. Agamba nti emirundi mingi tulondawo ebintu bingi mu bulamu
wabula si maka gaffe. Tewali n'omu atuukiridde, tewali n'omu alina maka gatuukiridde oba enkolagana ez'omu maka ezituukiridde. Abamu ku ffe tukyalina omukisa nti bazadde baffe bakyaliwo, tulina ne baganda baffe nga weebali n'abantu abalala betubeera nabo wawaka abalaga okwagala kwa Katonda, naye bangi basirika busirisi ne baguma bugumi nga tebaliiko kyebandyagadde kubeera. musumba mukadde akazindaala enkolagana z'omu maka emirundi mingi zibeera nzibu era nga ziruma ne zituleka nga tetuwumudde, tulumiziddwa era nga tudde migugu egy'ebirowoozo byaffe, ano oluvannyuma gye tutikka ate abalala. njagala tukaddemu tukavuunule. Agamba nti omuntu tokeera nkya ne weerondera maka mw'olizaalirwa. Bisanga busanze nga ojjidde mu maka gundi. Naye tewali n'omu mutuukirivu atuukiridde. Olw'ensonga eyo teriyo famire naye muntuukirivu etuukiridde. Eri etuukiridde famire zaali ku nsi twakafunako famire etuukiridde mmeka? Teriimu. Volongoto Mpozi eya Yesu naye eringa eyalimu eya Yesu teyalimu. Baganda be bali twogera ku famire famire mubaamu baganda be bazadde be era yalimu volongoto yalimu muyitirivu kubanga bayo. naye twogere ku Adamu ne Kaawa be balondebwa nga tebalina kibi nga bali perfect. Naye nabo wayita mbale ne bigoota. Some of us are blessed by parents, siblings, and other family members that reflect God's love. Abamu tulina omukisa, abamu mulina omukisa, muzaalibwa mu family engagga. Family members that reflect, family members omuli omukwano okulaga okwagala kwa Katonda. Abamu kubo oba muwasa oba mufumbira mu family ezirimu omukwano n'okwagala kwa Katonda. Naye abamu many settle for less than the ideal. Abantu abasinga bagenda na kiriwo kibasanze ekibaawo kibagenda nakyo. Enkolagana mu maka zitera okubeera enzibu ez'obulumi ezireka omuntu nga tawumudde mu mutima, okulumizibwa n'okwetikka agagugu agazito. Ate agagugu gano bitugeetikka Dennis ne tugakola tutya? ne tugatikkula eri abalala, ne tugatikka abalala. Obuzaale boze nabwo anti ate okigenderera gasigala okufiira ate ne tugatikka n'abalala. Oli najja kumalirako ekiruyi humbe kyava waka najja kitambula, najja n'omuze humbe gwali waabwe. How can we find God's rest in this area of our lives? Tusobola tutya okufuna ekiwummulo kya Katonda nga tuli mu volongoto ono? Wiiki eno tugenda kwogera ku Yusufu ne famire ye, tulabe Katonda bw'akolera mu mivuyo gino, n'aleeta okuwonya, n'aleeta ekiwummulo mu famire. Owaleesoni waffe ze yayise enfu mu famire mu bulamu bwa Yusufu. Kati tugende ku Yusufu butereevu ku leesoni ya Sunday. Leesoni ya Sunday yagambye dysfunction at home. Mu Luganda yagambye atya? awakanga wafu. Naye wafu nga kigambo kinene kizitoye gonzaamu. awaka watateredde. amaka gajjudde obutabanguko. Yes. Dennis gonzaamu. nze ndowooza era kugana amaka ge tulabako aka Yusufu gaali mafuufu. akyongedde baatwadde Yusufu muzzukulu wani, mutabani wani?
Yakobo mutabani wani? Isaaka mutabani wani? Ibulayimu. Ibulayimu mutabani wani? Katutandikire ku Ibulayimu kubanga Katonda watandikire okuyita. Maka ga Nabaki Yusufu mwakulidde bajjajjaabe bakojjaabe bannyinaabwe. Maka ga Nabaki mumbuulire kye mwazudde. Muve kwa Ibulayimu. Amaka gonna bwe tugatunuulira Yusufu omuzindaalo mukadde. Amaka bwe tugatunuulira gonna Yusufu gy'avudde gonna gajjudde butabanguko. Bwe tutuuka ku Ibulayimu Katonda amuyise amuwadde omukisa era amugambye nti ogenda kuzaala omwana. Ibulayimu ogenda okukakana ng'ate afunye mwana mwagali bwe batamugamba. Ate eri ku pulaani ya Mukama. Ekirala pulaani n'agitta. Ekirala Ibulayimu agenzeeko gy'agenze alimbye nti omukyala gwalina mwannyina kubanga Salaayi yali mulungi bagenda ate teyalimba lumu. Alimba. Kiki ekirala kye twazuddeyo? Nsumba kye twalabye nti bwe yazaala omwana ono Isaaka ne babeera ku mbiranye. Saala ng'alina embiranye ne Agali lwa mwana ono Ishimayiri gwe baali bazadde n'atandika okuba nga tebakwatagana ne Agali. Mbiranye okukakana nga amaka gayuzizaamu. Isaaka twamuzuddeko ki? Ng'ayagala nnyo Esawu. Ate maama wa mukyala Isaaka nga yayagala ani? Yakobo. Embiranye ne zibeera wakati w'abaana. Ono ayagala ono ayagala oli. Ono ayagala kitaawe amwagale, kitaawe tamwagala nnyo nga bw'ayagala oli. Okugulirira ne kutandika. Kakati Yakobo twazudde kivolongoto ki bufu ki butabanguko ki twazudde maka ga Yakobo. Yusufu mwazaalirwa ddala gwe tugenda okuyigako leero. Butabanguko ki twazudde. Obusookera ddala bwe bunyezi. Bwe yanyaga omukisa gwa munne n'agutwala. Yakobo munyazi. Muyaye. Ekiddako bwe yagenda owa kojjaawe ebyaddirira byonna mubimanyi. Mbuzi za bujajijaji zino za gundi byonna biraga buki? Bunyazi. Bwakomawo ate Yakobo mujjukire nti naye bamunyaze. Omukazi gwe yali ayagala si gwe baamuwa ne bamuwaamu muki? Kiwaanyi. Ne bamukuba ekiwaani. Kati bamaze omukuba ekiwaani kati oluvannyuma era n'amukolerera n'amukola ki? N'amufuna. Kati omusajja eyali agenda atambula ne Katonda gwe tulowooza yantambudde ne Katonda okugenda okukakana ng'ali mu bakazi babiri. Yusufu akulira mu maka galimu abakazi abaali ababiri ne bafuuka bana. Bafuuse bana nga bavuganya mu kuzaala. Okumanya byagenda Luganda nnyo. Ate bandibadde bakanya bukanya nti gwe zaalayo babiri. Anti tebakanye entandikwa yava ku kitaabwe. Yakobo yeerondera omukazi gw'ayagala mu maka ga Labbaani. Ono gwe njagala. Abawala abalala nga mwebali. N'asalawo oyo. N'asalawo ono ne bamugamba nti mukolerera emyaka 7. Mugenda okkeera enkya nga baamusibye Leeya so si Laakeeri. Nga bwe yalimba kitaawe. Naye bwe baamukola ki? Leeya n'azaala, Laakeeri n'atazaala. Ebyembi n'abaana bennyini ne beegatta mu lutalo lwa maama waabwe okuzaala. Kakati wabaddewo wano kasitole ke saagala tugendemu nnyo akwongera okulaga obumenyefu obw'omu maka gano. Olw'obudde ndowooza tubojjeyo bubojji nsonga kabadde mu ssuula ya 34 twalabye nga Yusufu yalina mwannyina Dina. Dina n'akola ekibi kya Dawudi. Dawudi ki ekimu ku byamusuula mu buzibu? Yabeera mu kifo ekikyamu. Mu budde obutuufu. Mu budde obukyamu. Mu budde nabwo bwali bukyamu. Ne Dina ekyo kye yakola. Ne Dina kye yasookerako. N'atambula avudde ewaabwe agenze kutambula eri mu mawanga. Agenze yekka ate. Agenze mu mawanga ate ali bwomu
bamukwatiddeyo bamaze omukwata oli amukuta amusiimye ennyo mwana wa kabaka waayo kakati amukwatiddeyo ayagala kumuwasa ate nga bali tebakkiriza. bwe yagenze okumuwasa bwe yagenze n'agamba kitaawe Kamuli nti ayagala awasa omwana oyo namugamba nti si kizibu nja kugenda nteese naani Yakobo naye bwe bagenda okuteesa naye teyakikkiririzaawo mangu n'alinda batabani be mu kuteesa ne babeerawo ne bagamba nti bwe kiba bwe kityo kale naye omuwala waffe tasobola kufumbirwa batali baki bakomole mugende mukomole mbwe tuwasanganye tunawanyisiganyanga tufunye bannaffe abakyala bammwe tunawasanga ewammwe namwe munawasanga wa ne bakkiriza bwe bamala okukkiriza ne babakolako emikolo ne wayita ennaku ezi nga baleenya Simiyoni ne Leevi abasajja bonna abandi badde balwana bakomoledde Simiyoni ne Leevi ne bakwata ebitala ne bagamba nti kale munaatulaba mwatonoonera omwana waffe mwanyinaffe ne bagenda babasanjaga ne babatta bonna abasajja bonna ne babamalawo. Omuntu omu nattisa abantu. Yusufu akola ki? Ago ge makagaani baganda be balwanyi balumbaganyi ate be bamala abatagala kuwasanganya nabali ate ne bagenda bawala bonna ne bababbayo n'endiga n'ente Reuben ne babbayo bali ba Simiyoni ne Leevi bamala okutta ne batambulira. Katuveeyo twagala okusembera ku Yusufu yennyini mu maka ne Yusufu yennyini ali mu kuvolongoto awaka volongoto namuzingiramu somayo mu 37 olinnya olusobola okutuusa ku lw'omukaaga obala 10 manguko. Yakobo n'abeeranga mu nsi ya Kanani kitaawe mu yabeeranga. Bino bye bifa ku maka ga Yakobo. Yusufu bwe yalinga muvubuka wa myaka 17 n'alundanga endiga ne baganda be abaana ba Biliha ne Zirupa baka kitaawe. Yosefu ono n'aloopanga eri kitaawe ebibi bye baakolanga. Isirayiri yayagala nnyo Yusufu okusinga abaana b'abalala bonna kubanga gwe yazaalanga mukadde n'amutungira ekyambalo eky'amabala amangi. Baganda ba Yusufu bwe baalaba nga kitaabwe amwagala okusinga bw'ayagala bo bennyini ne bamukyawa ne batayinza kwogeranga naye ebya mirembe. Yusufu n'aloota ekirooto bwe yakibuulira baganda be ne beeyongera okumukyawa n'abagamba nti muwulire ekirooto kino kye naloose. Kale twabadde nga tusiba ebinywa by'eŋŋano mu nnimiro ekinywa ekyange ne kisituka ne kyesimba ebinywa ebyammwe ne bijja ne bikyetooloola ne bivuunamira ekinywa kyange. Baganda be ne bamugamba nti olowooza nti gwe olifuuka kabaka waffe oba nti gwe olitufuga? Ne beeyongera okumukyayira ddala olw'ebirooto bye n'olw'ebigambo bye. Yusufu era n'aloota ekirooto ekirala n'akibuulira baganda be n'abagamba nti naloose ekirooto ekirala mwe nalabidde enjuba n'omwezi n'emmunyeenye 11 nga binvuunamira. N'akibuulira ne kitaawe n'amunenya n'amugamba nti ekirooto kikino kyoloose nze n'ennyoko ne baganda bo ffe tulijja ne tukuvuunamira. Baganda ba Yusufu ne bamukwatirwa obujja ne kitaawe n'akuumanga ebyo. Yusufu ne Yusufu yennyini mu maka ali mu bulongoto bamutiitiibya nnyo kireetere ddala si kibuuzo na bubuuzo okumutiitiibya bamutiitiibya naye n'akikola ki? N'akimanya nakyeyagaliramu ku ebizibu bya Yusufu bisinziira kwani okusinga biva kwani? Ku kitaawe eyamulaga okwagala. Kitaawe ekimwagaza kiki? Mukyamu okwagala omwana woono? Si mukyamu kubanga omwana ono gwayagala yamufuna mu mukyala gwe yakolerera gwe yali ayagala n'omutima gwe. Bano abalala si baana be waliwo lesoni gye tuyiga waawo nti gwe muzadde enkwata gy'obakwatamu olw'ensonga gwe z'olina z'olowooza nti ntuufu oba nkyamu.
zireetawo enjawukana mu baana, ziyinza okuyuza mu maka enjawukana mu baana. Naye Musumba nekino tukimanye nti ekibi bwe kyayingira mu nsi obubi ne buyinga obungi. Kati newankubadde oyagala banno bonna okubalaga nti obaagala, naye waliwo wekayitiramu. Okwagala ennyo omuntu omulala kibi, kiva mu kibi. Tulekeraawo osawo tujja kugibi. Naye kyetuzudde kiri kimu nti ekimu ku byayuza mu maka ga Yusufu kyava mu kuba nti Yakobo alinganga yalina ensonga ey'amazima okwagala ennyo Yusufu, nga ye muto n'amukolera ne kikooti eky'amabala azaliddwa mu Laakeeri okukira banne. Naye ensonga eyo ye kennyini ejja kumwonoonera amaka. N'olwekyo mu choice Yakobo ze yali alina okukola, yali alinamu okukola conscious choice abaana bano okubayisa obulungi, obutalaga omu favoritism. Kakati kano agenze okukatuma katwaleyo emmere, katwalire baganda baake emmere, bakalengereri ne bateesa. Sekalotera wuuyo. Ebirooto bino yandibadde abibagamba oba yandibadde abirekayo? Ebirooto bino ku bibiri yali mutuufu okubibagamba. Nze ku lwange, kubanga ebirooto bino birina kye byakola ku bulamu bwabwe oluvannyuma. Kugamba kitugwanira okuyisa wakati ekigambo eky'amazima. Ekibuuzo ekikulu kikino, oyevolongoto bwe bufu bwe butabanguko. Yusufu bwakuzaala bwe yasangawo ne bwalimu bajjajjaabe bonna. Bajjajjaabe bano abavulungutanyi bwe bati beesanga batya nga bali mu nsuula ey'abeesiimi ey'Abebbulaniya 11. Tusomereyo tulabeko katono 22. Beesanga batya nga bali mu ssuula ey'abatuukirivu 17. Ibulayimu Katonda gwe yali asuubiza bwe yagezesebwa okukkiriza kwe kwamusobozesa okuwaayo Isaaka omwana we omu yekka abe ekitambiro. Katonda yali amugambye nti mu Isaaka mwolifunira abazzukulu. Ibulayimu yamanya nti Katonda ayinza okuzuukiza abafu. Ne Katonda kyeyava amuddiza Isaaka ng'alinga avudde mu bafu. Okukkiriza kwe kwasobozesa Isaaka okusabira Yakobo ne Esawu omukisa mu ebyo ebyali bigenda okujja. Yakobo yalinga n'atera okufa. Okukkiriza kwe kwamusobozesa okusabira abaana ba Yusufu omukisa kinnoomu, n'akutama ku muggo gwe n'asinza Katonda. Kakati katulekeraawo obudde waffe bugenze. Ibulayimu yayenda ku mukazi atali wuwe n'azaala omwana. Yalimba emirundi ebiri tibano mwannyinaze. Uno kakati ali mu ssuula y'abeesiimi. Ne Yakobo mwali. Ne Isaaka ojja kumusangamu. Ne Yusufu. Bayingirayo batya abali wano bonna? How do they qualify? Sebo abantu bano bayingirayo lwa kisa kya Katonda. Katonda abakwatirwa okukwatirwa kiki? Kisa. Nga bwe yakwatirwa Dawudi. Mubonoonefu Dawudi kwe. Kakati Katonda ekisa kikwatirwako bamu abalala tabakwatirwa, oba ffenna tugenda kwetanga mu ssuula eno. Musumba twalabye abasajja bano nti newankubadde baayita mu mbeera ey'okusoomoozebwa n'emigozo bano gyonna, naye baalemera ku Katonda. Ayibali nnyo. Ekisa kya Katonda choices. So n'ekyera Katonda yabalonda. Baali balonde for a specific time. Kakati briefly oluwabuliza nti Katonda ali ludda wa Ibulayimu nga balimba. Katonda ali ludda wa nga abaana ba Yakobo baleetedde nnyabo amadudayimu. Abaana ba Leeya baleetera nnyabo amadudayimu. Maama twala oli ozaale nnyo ovuganye ofumbireko ku taata agireko ajjeeye. Abaana. Question is, where is God in all this mess? Sebo Katonda yalingawo. Katonda ali wakati mu mess. Naye ng'atunuulira okusalawo
n'okufumiitiriza kw'abantu bano si kubanga abiwagira tabiwagira naye Katonda alina alternative aba okuzimba ekkanisa ye n'okuleeta obwakabaka bwe bwayagala okuleeta alinayo famire endala zanaafuna entereevu mutali bino kyeziriyo muzino mwakolera nakati akyazikolera mu famire zino eziri mu volongoto najjamu ebitereevu tugenze kutiiko awo tuluddewoko kubanga ebadde enyanjuliro Yusufu bamusudde mu bunya bagambye Reuben akoze eki Rubeni amutaasizza abasajja bano bamusudde mu bunya Yusufu ng'ajja bwe bamulengera ne beekobaana nga bagenda kumutta abooluganda bamusule mu bunya naye nedda kumutta busi kumusala bagambe taata waabwe nti ensolo enkambwe zamukola ki zamulya naye mu bwangu ne batakikola olwa Reuben n'abagamba nti bannaye ayagala okumutaasa amuzze bwani abakitaawe n'abagamba bamusuule mu bunya ne bamusuula mu luzzi ekyomukisa nga temulimu ki mazzi lwali lukalu baba bali awo mu ssaawa y'emu nga Abayisimayiri abasuubuzi bayitawo ko Yuda musumba ako akasinza okunnuma mbu we baali balya emmere Yusufu gye yabaleetedde baali batandise ogikola ki nga bali mu kugirya ne bali Yuda kwe kulengera Abayisimayiri nga bayitawo n'abagamba bamutunde nati kiri tugasa ki mugenda waffe nga tumutunde eri Abayisimayiri kakati bamutunze mutwala emmesi n'ekirala okumusula mu kinnya tebamusaayo endowooza mpola mpola oka bamusindikayo na busindisi teyamenyeka kakati bwetubuuliza nti Katonda ali ludda mu bino waali Katonda waali mu bino byetwakalabako ali ludda wa mu bulamu bwa Yusufu ali munda mu ye asirise mbadde ngamba mugambe bwe muti nti Katonda akozesezza Reuben okuwonya abamaliridde okumutta bamusudde mu luzzi ensi ze zibeeramu amazzi yandiramye senga gaalimu bamusudde mu luzzi ki ogambye nti basukumayo musukume kabe kasinge n'amenyeka teyamenyeka mu ssaawa y'emu bamugjayo Abayisimayiri be bakola ki bajja Abayisimayiri be baana baani baganda ba Yakobo baana ba Ibulayimu baganda ba Isaaka kisaawe kyennyini mu kiseera temulabanga Katonda ali mabega w'ejjigi akola Yusufu byatalaba ne byatamanyi ezirunula omunaku azitunga kiro kakati wuno bamutwala e Misiri agenda akaaba alina choice mmeka zayinza okulondako mu lugendo luno avudde mu mirembe avudde mu ki alina choice mmeka biri emu mpakeemu naawe mpeekeemu emu nze gyenkuwa kunywerera ku Katonda muzindalo kunywerera ku Katonda oba okubivaako tubivaako Katonda nkoze bino byonna Katonda ali ludda wa namuvaako yalondako ki ku bino yalondako kunywerera ku Katonda owa kitaawe yajjukira Katonda wa kitaawe nanyererako ekyo n'atajulizayo kintu kirala kyonna ako wali ketwabadde tugamba nti Yakobo n'ayagala nnyo Yusufu n'amutiitiibya ate kaakola nnyo ku Yusufu wakeetaagira kubanga Yusufu bwe yatunuulira Katonda wa Yakobo mu bizibu n'akubamu ebifaananyi Yakobo gye yali ayita n'agamba nti newankubadde nga weebiri nange nja kunywerera ku Katonda wa taata wange kabe kasinge mu mukwano guno ogwa kitaawe ennyo n'okwagala kwa kitaawe byonna Katonda byamuyisizaamu yabimusomesa kakati n'amulonda kakati wano wenjagadde okugirayo kalesoni ketwasanze mu lesoni ennene abalina lesoni ennene peegi 67 waliwo experiment eyakolebwa omwami ne mukazi we 69 peegi 69 peegi
peji 69 oli mutuufu. Omwami n'omukyala Mildred George Gotizero oba bakisimanyi nga kitabo kye bawandiika oba experiment bakituuma Cradles of Eminence, ensibuko ey'okuyitimuka oba eminence okuyita ensibuko ey'okututumuka nga banoonyereza ku bantu abatutumufu kiki kye balina in common. Essira basinga kuliisa nnyo ku buto bw'abantu bano. Abantu be baali batunuulira ba scientists abatutumufu ennyo abyo bya science, ne batunuulira ab'ebyobufuzi abayitamu ennyo, abazanyi ba firimu, bannaggagga abasuubuza, abawandiisi b'ebitabo, abawandiisi b'emizannyo, n'aba sports bano ba Usain Bolt, Cheptegei. Ne banoonyeza kiki kye baalina in common mu buto bwabwe. Ekyewuunyisa ekitundu omuwendo gw'abantu gwe balonda bagenda okukyekkaanya ng'abaana bano mu buto bwabwe ekitundu kinene baayitanga mu bugubi okuva nga bato. 1 either baali bawandwadde nga tebagwako ndwadde, 2 bamulekwa, 3 nga bali mu maka amafu amavundu, naye bwe bagenda okukula ne bavaamu eminence. Ekyabeewuunyisa ng'ate ekitundu ku bo kyava mu maka agatali mu mivuyo, amaka agalimu omukwano, amaka agagenza obulungi. Akati baagala okukola conclusion. Kiki ekiditamininga abakulidde mu maka amabi ne mu bizibu okuva obuto bwabwe mulimu abayitamu ne bafuuka eminent. Waliwo abatutumuka n'abakulidde bewandirowoozeza nti bakyejo bafujjo kubanga bakulira bulungi bakuza mu mikwano, ate nabo mulimu abakola ki abatutumuka. Conclusion ki ne conclusion gye bakola. The shocking truth of the Cradles of Eminence is that our fundamental choices and the discovery of our real purpose in life are more important than our environment or genetics in determining the heights that we reach and the contributions that we make to society. Kino kye baazuula nti ekifuula omuntu omututumufu mu bulamu kwe kusalawo kw'omuntu ono kwakola nga budde bukyali, n'omuntu ono okutegeera okuzuula kyayagala ekigendererwa kye mu bulamu nga bukyali. Eriyo abakizuula nga bato n'azuula n'aba n'ekigendererwa ne choice z'akola okutuukiriza ekikola ki n'akizimba kino kimuletera okututumuka. N'agamba nti ekyo kikulu nnyo okusinga obuzaale oba embeera omuntu mwakulidde. Tikyayita obuzaale genetics. Obuzaale eriyo omuntu gw'osanga nga mwavu n'omubuuza lwaki oli mwavu, bwavu n'obutandika nti obwaffe buzaale. Jjajjange Zakaliya gundi yali mwavu, jjajjange gundi sengange Nataliya gundi mwavu, onsuubira nze kuyitawo ntya. Bano bagamba nti si kwe kiva, si kyekisalawo. Obwavu obututumufu kiva ku choices omuntu zeyakola wabanga yalina ekigendererwa nga yakitegeera akyali muto. Nenfunawo lesson abaana kirungi okubayamba okuba n'ekigendererwa nga bakyali baki bato. Page 71. Page 71 yaga nti Joseph's genetics or environment did not determine his future. Kakati Yusufu akulidde maka ganna baki mafu. Amaka gano okubeera amafu gakola ki ku baganda be? Baganda ba Yusufu amaka
g'abajjajjaabwe, embeera z'abajjajjaabwe, obuzaali bw'abajjajjaabwe bwakola ki ku baganda be? ndowooza nabo baafuuka bafu kuba twalabye ne Reuben yabeera ne muka kitaawe. Tebereza Yuda n'azaala mu muka mwana. Ndowooza Musumba nti embeera ey'obujjajja gwe wennyini gw'osalawo ng'ogambye. Anti mbadde kivudde njaga nsooka n'ekibuuzo ekiga nti okumanya kiva mu kusalawo. Baganda ba Yusufu embeera ze baakuliramu ze baatambuliramu. Baakulira mu bulimba, mu bukumpanya, nabo ne bakula ne balimba kitaabwe ne bantalooba. Naye Yusufu kiki ekimwawula? Twakyogeddeko dda. Choice. Nti okusalawo kwe yakuteeka Katonda. Joseph's genetics or environment did not determine his future. His choice to trust in God did. Obuzaale bwe byakuzaalaba n'embeera mwakulidde si bye byalawo kikyagenda okubeera. Naye ekigenda okumufuula kyagenda okubeera kusalawo, kwesiga Katonda, kwesiga Mukama Katonda we. His faith transcended his environment. Omusajja gwe Aristotle, philosopher, yagamba bwati, excellence is never an accident. It's always a result of high. Tukivunule tutya, excellence is not an accident. Okututumuka okutumufu tekijja buzzi mu ngeri ya mukisa oba ya kisa tekikutomera butomezi. Oba tekikutomera butomezi. Yagamba nti kisinziira ku bintu ebi bina ye bye yalaba mu magezi ge. Number one, high intention. Eriyo abaana okuva nga buto omwana ono ng'alina dreams ebiruubirirwa, erina ebiruubirirwa ne bwe mba mwogera nako nga kalina high intention. Omutabani wange ye yali yabifaananyi era musiizi wa bifaananyi. Muwala wange ye yali yabusawo kuva buto nga tanabana kugenda mu ssomero, kubanga mu ssomero namutwala mukazi mukulu P6. P1 yagiyingira wa myaka 6. Nze sitwala bato mu ssomero, buno simanyi bugundi. Nze nagoberera Ellen White yaga nti mutwala abaana bato mu ssomero batwale nga myaka 6 ne nga nti kankigezeeko. Kalo ne mutwala mu ssomero nga wa myaka 6 mu primary. Okuva taamu yasooka nga yenamba emu. Kati asoma PhD naye akyafuna A na guno guliko buli kiraasi yakola. Naye nga yalina ekigendererwa ekyenjawulo kiri kimu, sinze nakimuteekamu oba ekyo Katonda yakigaba simanyi. Naye wano n'agamba nti high intentions, sincere effort. Oyinza okuba n'ebigendererwa n'ebirooto ebirungi naye nga totaddemu maanyi kubituukako. Sincere and intelligent execution. Ojja n'oba n'ekirooto n'ekintu ekikujjidde naye okukissa mu nkola n'okiteekamu mu ngeri eteri intelligent, tali yamagezi. yeyo gye ntera okweyogerako. Nyanya zifuna kiralu bategedde katwazudde biringanya yaliwo, biringanya yaliwo nanansi. Nyanya nezikusala nozivaako toziddira nogenda ku nanansi, nezikusala nozivaako toziddira nogenda mu matooke negakusala tolina intelligent analyzed process ekwata kyokutte noyiga ebikikwatako n'okikola intelligently nga bukyali. It represents the wise choice of many alternatives. Abantu abamu abayitamu ng'omusajja gwenyumya bulijjo wakabalagala, bano abakamotoka akeeru akajipu. Mu choices ze yalina ye yalondako yakabalagala n'amunywererako. Namulaba okuva nga ali mwana muto wa myaka nga 10 na jijo. Naguno guliko bazzukulu be bannakabiri batunda kabalagala mu motoka enjeru. Mubasomedde, mubasomesereza abaana, mubakoze batya. Ebintu ebi high intention, sincere effort. Kakati
tukoze tutya okubisomesa abaana mpe ku magezi kabukyali kubanga kitoto agamba abantu kubitandika nga obudde bukyali. Choice not chance determines your destiny. Kusalawo okwo so si chance. Tukoze tutya okuyamba abaana baffe okwencouraginga dreams zaabwe nga bukyali, okubakubiriza babiseeko omwoyo n'okubissa mu nkola tutya. Mbuuza mwemwe mulina abaana abakyali? Nze sirina. Kali gwe ovuddemu ate gwe? Ate naabadde. Ekisookera ddala nti abazadde tuteekwa okukitegeera nti mu biseera byaffe ebisinga obungi abaana baffe bagoberera embeera zaffe zetutambuliramu. Kyetulina okukola kwe kubalaga ekisingako okuba ekituufu nga tubayigiriza netubagamba nti newankubadde nga bino bize bimbeerako naye gwe naawe oteekwa okwesalirawo nga gwe omuntu. Kyova olaba nga mubyandika era mu kino nekino byoteekwa okutambuliramu bwoba naye abazadde abasinga obungi tulowooza nti ffe tuteekwa ate okusalirawo abaana ekitali kituufu n'omukakaatikako gwe kyoyagala. Kyova olaba nga Yesu ayagambye mu Yesu 2:4 nti bemulaba nga okuweereza Mukama tekibasanyuse mulonderero gwe munaaweereza oba babba yali mwe mugende naye nze n'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama. Somewhere what makes the difference is the choice we make. The choices we make. Tugenze ku Tuesday. Nekyamateeka nakyo kyagambye nti Katonda bw'omunoonya omulaba. Kaakati kiki ekitufuula ab'ebbeeyi? Tuesday finding true self-worth. Mu Luganda yakiyise eki? Bagambye nti okutegeera omuwendo gwo omutuufu. Tuli ba muwendo? Tuli ba bbeeyi? Omuwendo gwange n'ebbeeyi yange ngimanyira ku ki? Kiki ekinfuula? Yusufu mu buto omuwendo gwe n'ebbeeyi yagisanga luddawa? Mu maka ewa kitaawe. Ye mwana omwagalwa. Ye mwana alina ekkooti yennaaka. Yaloota ebirooto ebikyankalanya abalala. Nalooseyo nakino ekirala. Mubadde mukyali ku kiri nafunyeyo n'ekyokubiri. Ng'ate kyonna kiraga nti ye mukulembeze. Ebyo byali bishapinga self-worth ye. Kakati bamukutte. Bamututte Misiri. Tusomereko mu Ssuula 3:9. Yusufu ne bamuserengesa mu Misiri. Potifali Omumisiri, omukungu wa kabaka w'e Misiri era omukulu w'abaserikale abakuuma olubiri n'amugula ku Bayisimayiri abamuserengesaayo. Mukama n'abawamu ne Yusufu. Sookolekera kaakati bamuguze ali mu katale ali ng'embuzi ayagala yakola ki? Yagula. Alina ennyingi yakola ki? Yasasula. Self-worth eri gye yabadde naye ekyaliwo Nedda. Kiki ekyawa Yusufu mu ssaawa enzibu mu mbeera enzibu? Kiki ekyamuwa self-worth? Yategeera kiki Katonda kyamulowooleza. Yategeera ki? Kiki Katonda kyamulowooleza ye. Yategeera omuwendo gwe mu Katonda. Yategeera omuwendo gwe ye. Onwabaddewo ka sentence mu Luganda oba onookalaba. Instead we need to find our self-worth si mu bantu. Abantu bano bagenda bakwogerako ebigambo nze bw'obuwulira nze samunizo self-worth n'olowooza nti erimu gamba naye Mulesoni yagambye nti abo bamanyi kuyiwayo nga Yusufu ababe bamukola ki? Bamuyiwayo. Instead, we need to find our self-worth in what God thinks of us, how God sees us, not in the roles that we currently have.
oyinza okuba nga olina omulimu oba ekitundu kyozanya oba nga okizanya bulungi ebigambo ebikyogerako nebikulowoozesa nti oli waki gwosinga oli wa bbeeyi naye bwebeera mu mbeera nga Yusufu mwali oli mu katale bakulamuzanga mbuzi tomanyi gyolaga tomanyi gyogenda kusula nekyemisana tomanyi gyekinakola ki ekinava waasi eva mu Katonda. Mu byandikibwa bino mwazuddemu ki ekyandikibwa ekyabanyumidde bye batuwadde wano? ebyawandiikibwa mwawaddemu ekyabadde mu Isaaya, totya kubanga nakununula nakuyita erinnya lyo oli wange. Isaaya yabadde Isaaya essula ya 43 olunyiriri olusooka. Ako kakukola katya nga otudde oli mu katale bakulamuzanga embuzi? Mpulira ebbeeyi waliwo afaayo okusinga bonna abagenda okungula. Boogere ki tofuddeeyo ekyandiikibwa ekirala waliwo nze nayagadde Yokaana 1:12 yagambye nti abo bonna abamukkiriza yabawa obuyinza okubeera abaana bebakkiriza erinnya lye. Amiina. Akati bwe mmanya nti ndi mwana awala ajja kuŋŋamba nti obwana buno butukabeera nti abba kitaffe kinzizaamu amaanyi. Wabaddeyo n'olulala lwabaddemu Yokaana 15:15 lwagambye sikyabayita baddu kubanga omuddu tamanya mukama we byakola naye mbayita mu mikwano gyange kubanga byonna bye nawulira eri kitange ndibategeezezza mmwe. Kakati ekibuuzo bwe kijjira bwe mmala okumanya bino nti mu maaso ga Katonda nze namukomereza ne ku musalaba egologoosa nafa ku lwange. Response yange ebeera ki nga ndi mu mbeera nga Yusufu gy'alimu? Ndi mu katale bandeetedde mu njegere ndi wa Potifaali ndi muddu siri wa kitange gye nyambalira amakooti aga kalemki nyingi ebibombola. How do you respond to such an understanding? Nze ndowooza musumba neweerayo ddala gy'ali ne muleka abeere mu control. Weweerayo ddala gy'ali n'omuleka abeere mu control. Njagala balina lesson ennene mbikule ku page 72 ya Thursday gye njagala okukola nga Thursday egamba nti it took 13 years Yusufu agenda wa myaka 17 bwe bamutundira ewaani tetumanyi bbanga kiri yamale wa Potifaali naye Mukama yali naye ne bamusiba tetumanyi bbanga kiri yamala mukomera naye wagenda okubiyitiramu byonna agenda okuyingira mu lubiri nga wa myaka 10 wa myaka ameka? Emyaka 13 gyonna yagimala mu buvuyo. Mulesoni wano yabuuziza 13 very challenging years, but God was preparing Joseph for something much greater. He could hardly imagine that he would go from pit to prison to the palace. Teyakimanyaako nti bino ebyokumusuula mu kinnya birina kyebimuteekerateekera ebyobupakasi ewa Potifaali birina byekibiteekateeka ebyekomera birina kyebiteekateeka bimuteekateekera palace. Teyakimanyaako. Bwe mbabuuliza ekibuuzo lesson ki Yusufu ze yali ateekwa okuyiga ezijja okumusaanyiza okugenda mu lubiri afuge ze yalina okuyiga mu kinnya muno? Lesson ki Yosefu ze yalina okuyiga mu bunyage ewa Potifaali? Yusufu lesson ki ze yali ateekwa okuyiga ng'ali mu kukomera emyaka eri obwerere lyataakolera nsobi? Lesson ki ze yali yeetaaga Mukama alyoka amusaanyiza okufuuka prime minister mu lubiri? Kampeeko 2-3 waako emu n'omulala mpeeyemu noimamu twetolole tugere maamu. Nze lesoni gyendaba Yusufu gye yali ow'okuyiga kwe kutegeera nti mu bulamu bwe bwatambuliramu waliwo afaayo era naye abeere mukkakkamu. Mu kinnya yakiraba ng'akomye. N'olwekyo
lesson gyosoose okutuwa tetwagala tugikiryalinge bulungi yasooka kuyiga kwesiga Katonda completely mu mbeera eziri desperate ng'akomye gwewayiziyemu ki mu maka ga Potifari yayiga okubeera omukozi kinamugasa kijamugasa atuuse mu lubiri yesebo okwesiga Katonda kinamugasa nga atuuse mu lubiri yesebo era kijjo mutuusayo otuwayo wano nalabyewo nti Yusufu yayongera okumanya nti waliwo abantu beetaaga okufaako otyo yogera tuwulire kikulu nnyo kubanga bw'obeera prime minister anaaba successful ofa ku bantu ki beyayiga okufaako mu kinya ewa Potifari ne mukomera bantu ki abatalina busobozi ku mulembe gwaffe bano bebaluwa bebomu ghetto kwegamba ategeera ebiruma abayaaye Yusufu yali ategeera ebiruma abayaaye kyava abeera owa Potifari. Ate ekikwewuunyisa mu bufuzi bwonna oba bwe Uganda oba bwe Misiri bebasingamu obungi abali mu mbeera ezo. N'olwekyo kyolese kikulu nnyo okuyiga okukwata abantu ab'engeri ngeri. Kyeyayiga mu kinya yakikozesa ewa Potifari. Kyeyayiga ewa Potifari yakikozesa mu kkomera. Kyeyayiga mu kkomera n'akikozesa mu lubiri. Katonda n'amuwa omukisa mu ki? Mu byonna. Ku Thursday yagambye the great controversy. Sitaani atulwanyisa mu bugenderevu okutulemesa Katonda okutukozesa nga bwe yakozesa ani. Thursday tugibuuseeko tumalirize ne Wednesday. Tusigaze dakiika mmeka? Zizo ntono amasimu go tugenda galeka ne messages tuwumbe buwumbi olwa program endala eziddamu. Kale n'omukulu we yatuuse dda. Kakati omuntu gwa Thursday gwa Wednesday gugamba kuti omuntu gwa Wednesday gwagambye nti okukola enkolagana mu ngeri ya Katonda. okukolagana enkolagana mu ngeri ya Katonda. Doing relationships God's way. Abantu nze sibiraba abalina galubindi mu tuyina eddakiika 13 Musumba zagambye kuli taze na mundu. Kale kakati abantu Yusufu bagenda okusisinkana, bagenda okusembayo okulabako bamanyi bibaganda nga bamusuula mu kinya. Okuva wagenda kutandika kukolagana n'abantu balala bapya. Ali mu busungu bwe. Talina kinyiizo, talina busungu, talina nnaku, talina maziga. Maziga kwe gali. Amaziga gayinza okubanga bamutwala tagalina okutuuka e Misiri. Galiwo. Bamutunda tagalina. Abantu kaakati Yusufu bagenda okukolagana nabo abalabira mu galubindi ki ezaamuweesa omukisa buli we yagenda. Kubanga bapya bagwira lulimi lulala wasiye waabwe talina assurance oba anali oba taalye oba naakola ki. Abantu bano bagenza okusisinkana yabalabira mu galubindi ki ezaamuweesa omukisa. Musumba ndowooza nti buli enkolagana zalina n'abantu abo zaali ziri best ku principle eza Bayibuli ez'obwakatonda. Akati newankubadde obudde buyise oli mutuufu. Tusomereyo mu Ssuuli 39 osome at least olunyiri olusooka. Yusufu ne bamuserengesa mu Misiri. Sipiidi. Potifari Omumisiri omukungu wa kabaka w'e Misiri era omukulu w'abaserikale abakuuma olubiri n'amugula ku Bayisimayiri abamuserengesaayo. Mukama n'abawamu ne Yusufu n'aba wa mukisa mu byonna byakola n'abeera mu nnyumba ya mukama we Omumisiri eyalabanga Mukama ali ne Yusufu era ng'amuwa ekisa mu buli kyakola. Potifari n'asiima Yusufu
n'amufuula omuweereza we ow'enjawulo, n'amuwa okulabiriranga ennyumba ye n'okukuumanga ebibye byonna. Okuva olwo amaka g'omu Misiri n'ebibye byonna bye yalina mu nnyumba ye ne mu nnimiro ze, Mukama n'abiwa omukisa. Kakati newankubadde tuli ku sipiidi, Potifali n'alaba nga Katonda awadde ebintu by'omukisa awadde Yusufu omukisa. Potifali mu Isirayiri nedda yalaba n'amanya nti ono Katonda yawadde Yusufu omukisa, so n'amanya nti success eno okuyitamu kuno si bwe bibadde bitambula wange. waliwo Yusufu bye yakolanga, Potifali bye yalabanga. Okugeza yalina olunaku ye lwasinza, tugeze okulya emmere yasookanga kukola ki? Kusaba. Walingawo public testimony nga nze yakolanga nga nyongerako katono kongereko nga Yusufu bwe yayisa ekigambo eky'amazima eri baganda be ng'abalaga ebirooto bye yalootanga, bwe yajja owa Potifali kye yakola kye kimu. Potifali bwe yabuuzanga nti kino okikoze otya, n'amulaga nti waliwo omukulu nannyini kkulu. Katonda kye yatwalira Yusufu mulayo Mukama bw'atandise okukifuna e Misiri mu lubiri wakati. Genda maaso, soma, yongera dduka speedi. Potifali n'alekera Yusufu ebintu bye byonna okubirabiriranga, nga takyeraliikira kintu kye na kimu wabula emmere gye yalyanga. Yusufu yali mulungi mu ndabika n'amaaso ge nga gasanyusa. Tekyamuyamba. Bwe waayitawo ekiseera mukama we n'amusuuliza amaaso n'agamba nti naye Yusufu n'agaana, n'agamba mukama we nti, laba mukama wange takyeraliikirira kintu kye na kimu mu nnyumba, kubanga nze wendi, era yandekera ebibye byonna okubirabirira. Nina obuyinza mu maka gano obwenkanankana n'obubwe, era talina kyatankwasa okuggyako ggwe, kubanga oli mukazi we. Kale nnyinza atya okukola ekibi ekyenkanidde awo n'ensobya eri Katonda? Kati lekeraawo, essaawa zituyiseeko. Ekyandiikibwa kyagambye nti omukazi teyalekayo. Newankubadde Yusufu yagaana olwasooka, teyalekayo. Yamusuulizanga amaaso buli kaseera. Daki n'amuwambako ekyambalo kye, n'akuba enduulu, ne bamuddukirira. Yusufu ne bamulopa wa mukama we, n'amukwata n'amukuba ekkomera. Ekibuuzo kiikino, Yusufu yafuna atya omukisa mu maka ag'omusajja mu Misiri, omuli abaddu abakola ebweru, omuli abaddu abakola ennimiro? Abantu abo nga basazeewo kukulemesa, tebakulemesa? Bakulemesa bulungi. Yusufu yakola atya bonna bonna n'abazingiramu, n'afuna omukisa, ne mukama we Potifali n'amutwaliramu, nabali bonna bonna n'abatwaliramu. Kyekisooka yayiga okwagala kwa Katonda. Ekyokubiri, Yusufu yakitegeera nti tasobola kukontrolinga kusalawo kw'abalala, naye n'asalawo nti kabaagale, kabeere nabo, kabayise mu ngeri enaaweesa Katonda ekitiibwa. N'olwekyo mu lesoni yaffe bagambye bwe bati, mu Luganda bwe kali, he applies biblical principles to all relationships. Buli muntu yenna gwe yakolagana naye mu maka ga Potifali, n'ow'omu nnimiro n'owaawa, bwe babeerangawo ekintu kyayagala okukola naye, okwogera naye, okumulagira okukola, yakikoleranga ku misingi gya Bayibuli. Bwe kituuka ku mukyala nnyinimu ne byamugamba okukola, yaddira etteeka lye limu lye appulayinga ku mukyala ono, kyakola ate yamalira mu kukomera, kyamuwonya musumba, naye awakanya vaawo yakomyawo aka Dawudi. Kakati kaleete nyinza ntya okusobya Katonda, si kusobya mukama we. Aka Dawudi kayingizibu mbadde ngamba nti ate Dawudi yagamba nti nsobezza mu maaso gaani. Tufundikire ne Dawudi tuwunzike. Nze muzimba kyeŋŋamba nti ye Dawudi yakozesa bwe yali mu kifo ekikyamu n'akozesa entegeera ye, naye wano ono ye Yusufu yakozesa principle
ez'obwa bayibuli n'agamba kino Katonda tekisobola kukola ki kwegamba musanyusa. Yusufu ali ku katega, ali ku kamasu. Ne Dawudi ali ku kamasu. Amaaso gamuleetedde ebirowoozo byonoonese. Yusufu naye ali ku kamasu. Ekintu kino bwakikwata obubi, omukazi ono bwamukwata obubi, omukazi alina obuyinza kulamu bwa Yusufu n'omulimu gumufa n'awaka bamukola ki? Bonna bagenda kusalawo. Yusufu Dawudi yasalawo kukola ki? Dawudi yasalawo kwonoona kubeera na mukyalo be. Badde nina kyengenda okukozesa naye nafunye essimu eyaneeyozeseza nti tulina okwegendereza nga tuyigiriza entegeera zaffe za njawulo ku lugundi kuno. Naye alazi senga mbadde ntudde n'abakulu bannange bokka abaana banjiga nabo nandibaga nti bwe wekkiriza okuyingira mu certain condition waliwo ebitundu by'omubiri ebijjawo conscience, ndowooza, common sense kasita bitabuka nofuuka Samusoni. naye waliwo gwe eyankwidde naga nti wayenze nasanyusa ebwe wasomeseza lesoni ya Dawudi nekimanya n'abasumba bonna benzi nentyamuuko kyeŋŋamba. Dawudi choice gye yakola yagenda n'ebitundu by'omubiri gwe n'ebyetaago bye ku ssaawa eyo. Mwavaamu ki? Kubonaabona mirembe gyonna. Famire kufa buvuyo. Yusufu yakola decision ki? Decision gye yakola yagyesigamya ku kigambo kya Katonda. Yagaana okubeera n'omukyala. Ne muvaamu ki? Muvaamu naye okumusiba. Yemu yakumusiba. Kakati njawulo ki? Enjawulo eri nti Dawudi yafuna bizibu. Ekitala ne kiyingira awaka. Yusufu akoze ekituufu. Omukazi amuyisizza mu mateeka ga Bayibuli naye afunye ebizibu. Bombi babonyeebonye. Ono mwali mukomera oli afazaali no Dawudi tebamukola mu kkomera. Njawulo ki wakati w'okubonaabona kwabwe? Ebya Dawudi byava ku ye ne biyingira mu maka ge ne biyingira ku mutabani we ne biyingira ne ku bazzukulu. Ebya Yusufu byatambulira ku ye era byakoma ku ye ate okugenda okwefuula bwe biti nga bimubadde kugulumira ali mu lubiri. Musomba ekyokubiri nti Yusufu yalina endowooza, yalina clean conscience ng'amanyi nti yadde bansibye naye saakoze eki saakikoze. Naye Dawudi okubonaabonako yabonaabona ng'akimanyi nze kanaaluzaalo nze yaleeta ekintu kino. Ekitegeeza nti bwe nsalawo okukola ekituufu mu maaso ga Katonda mu mbeera efaanana bweti, Katonda mwesigwa asazeewo okukola kino, Katonda amuwa omukisa. Omukisa gwe yawa Yusufu gwafaananako n'ekibi kya Dawudi. Omukisa gwe yawa Yusufu gwava mu kkomera ne gugenda mu lubiri ne guleeta famire ye abazzukulu. Naguno guliko omukisa gwa Yusufu gukyatambula. Dawudi eyalonda obubi n'ebibi bye tebyakoma. Embeera zino nga tuzituuseemu ezifaananako nga zino kisoboka okukola ekituufu. Si kikyamu kyokka nga Dawudi kyeyakola naye nga buli kimu kirina ebibala ebikikola ki ebikivaamu. naye nfunda naki? Ofunda n'ebyabeera ku Yusufu. Ofuna n'ebyava ku Yusufu. Lwaki? Newankubadde obudde buyise tusigadde eddakiika egi. Soma ekyandiikibwa kiri mu Peetero eky'olwebera 3:17. 3:17 Peetero agamba kirungi okubonyaabonyezebwa olw'okukola ebirungi. Yes. Bwe kubanga kwe kusiima kwa Katonda okusinga okubonyaabonyezebwa olw'okukola ebibi. Tetwongerako musomba. Tusabire kuteesa. Twebaza Mukama Katonda atukoze obulungi mwenna babaddeko katusabe. Mukama taatuwa ekisa otukoze bulungi olw'ekyokuyiga ky'otadde mu bulamu bwaffe. Tukusaba oyongere okukibukale mu bulamu bwaffe kitubeerere entanda ennungi ey'okusikira obulamu butaliggwaawo. Kkiriza twongere okuyiga ati tweyongere n'okuyigiriza abalala okuteeka mu byonna mu maaso go
olunaku lwa sabbiiti lutubeere ekitangaala ate era nayo kirungi n'okutukuzibwa mu maaso go ku Yesu Kristo mukama waffe amiina.